Presidenti Akiguddeko ebigambo bimwononekedde kyokka Ekenya Kitokota omusajja president wa Kenya abizalire General Museveni yejjusa Vice President yetonze alemedde mu ntebe Katikkiro Mayiga birungi si birungi oluvannyuma lw'okusinkana Gashumba kaakati bwino Mubukambwe amaze n'azuuka ku lwaki baasisinkanye ogenda bitegera mukwano gwange mpuliriza wabula bino byonna nga tunabakubeera nga tubigendamu njagala tusooke tujjukire ebigambo bino katono nnyo bwe tubivaamu tusumulule omulundi gumu owulire embeera enkambwe mu bannayuganda abeefuulidde abasajja ab'emmanga. Katikkiro nozina bendo va maaso ga Kabaka Nogamba video eno yalinze bali muntu muki sitwali mu lubiri wano nozina paka chini Katikkiro ebigambo bitwakosa nga si birungi kira atagwa mabaala olumu kitulinya asajja gaka akekimemeya yali muntu mulala nkalaba kali wano kalaba kali mu fake page zize kuzawo nkolagana Katikkiro wa Buganda yasamira mu kakati nno ebyongoma z'okubeera ng'obitegeera emyaka gyali gyemabegako lwaki omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera ng'ayogera ebigambo ebyo byonna avuddeyo ne yeefukulla kaakati ogenda bitegeera naye nga njagala okimanyi ntambula na mulongoosa mu luutansozi ennamba gy'olaba ku screen oyo erumala nnyoso ow'ebizibu byonna ebya buli kkala ne bw'obanga oli Bulaaya tolonzalonza kwona ku nnamba eyo mukwano gwange mpuliriza ekiri emmengo Kitokota si kisaanikire abasajja Abaganda kaakati bamaze okubeera nga mukwano gwange ennono n'empisa bazitambuza mpaka mballa waliwo akatambi k'enjagala olabe katugenda okusookeramu ak'ebyewuunyo akatabangawo omusajja omunyankole akawaŋŋamudde Charles Peter Mayiga okubeera nga yeekulubeesa ku NRM ne General Museveni kimuzalidde bitukula makayi byazalira ku nsiko abantu bonna abatayagala mwami Kyagulanyi kati essaawa olaba akatambi kano ono ye musajja yekka kati essaawa zino amanyikiddwa Uganda okuva ebule n'ebweya nga muganda bino byonna bikakasa n'okubitegeera olina okubeera nga mukwano gwange mpuliriza omaze n'owulira akatambi kano nga bwe katambula era bwe kagenda. Ekyo kigambo ky'Abanyagwanda njagala kukiwamu Abaganda bali wano. Tumaze emyaka 30 nga Buganda terina kandidate kwefuga mu ggwanga lyonna nga malayo. Tumaze emyaka 30 twakola 1996 Ssemwogera yali atuuka e Kabale n'atuuka mu Arua n'ebitundu ebirala. Tuli ffenna nga tugenda ntutukwera ntutuuka n'eno. Mu mbeera bw'etyo olwaleero kuva 96 Buganda teddangamu kufuna muntu akola ki lwabadde luno Katonda n'aleeta ekirabo ky'omwana w'embogo ng'aze okuzaalibwa wano omwana w'embogo gwenjogerako simulala Ssentamu Robert Kyagulanyi Kyagulanyi ono ogenda ewange ebukanga gyenzaalibwa n'osangayo erinnya lye ne muntu ye nga bamwogerako naye ate nwavaayo akabinja k'Abaganda bwenawulira mu luyimba kafeera beyayita bannanfuusi enkwezenge bwe battema Omuganda ebigere asobole okutambula ekigere n'Abaganda batandika okufuna ebifo by'okumwanjo ekyo kiguba timunakiraba Abaganda nja kubakolimira abali wano nga mukyalina endowooza enkyamu bwetyo njagala mubuulire mu magye ga Uganda Museveni n'Abanyankole bannange mulimu bajeno abasinga obungi mwe Abaganda mwafa temwasomesa baana obutafuna bajeno babuze akonno kabuuzo mugende mwogezi b'ebitongole byonna ebisinga Banyankole abava obuvanjuba mwe Abaganda temwabalira baana mbamawulire abagala ebigambo ebyo nalobutya olwaleero njagala kubagamba nze abagamba ndi musajja Munyankole awagira Nuupu n'ensonga eya Ssemasonga okukyusa obuyinza kubawonyaawo tuli ku mukolo gwa kwanjula olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zino twali balusira n'omugole olwo omugole oliwo omusajja Suga bana musuga abatwalibwa eruzira nkibalage bana abatwalibwa eruzira atwaliriza pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'avawa ebweru ng'alina omusajja Omunyankole nzekwemu bonna bali basajja baki bwe twatuuka eruzira twasangayo abaana Abaganda abasibiddwa obwereere nga twalina emisango gyebavunaana ne bali batuvunaana emisango egyo tuli ffenna abooluganda bwennogaana n'okuba engalo n'ogamba ate nze omusajja akyawuliramu essuubi nsuubira ajja kudda adda lwani adda akole ki ennaku 11 mu buzira nga twatuvunaana oba twogera Kyagulanyi omusajja Omuganda ogalaga omusango mukyala waffe ofumbiddwa omusajja ono ofumbiddwa omusajja owa vita
olwaleero manya waliwo ogenda okusula naye olala ajja kusula luzira olwala asula ekigo kubanga abantu kitunawumuza kulwanyisa musajja ono okujaba nga twaza kuwangula omusajja omunyankole akawaŋŋamudde kaakati nno omaze okuwulira era ebigambo omaze okubeera ng'obitegeera. Omusajja munyankole oweeri embalala ddala ennyambala ye ya Kiganda, ayambadde bulungi nnyo omusega nswera n'ateekako ekkooti kaakati olwo n'alaga nti musajja wa Kabaka, era bw'abadde amaliriza awadde ensonga n'aga nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino, musajja w'embalala, musajja munyankole, n'agamba nti nze ndi w'embalala, ndi munyankole, wabula bwe twekwate ffenna kitole ne tujja mu Museveni mu buyinza wadde mwe mutusibako bannange naffe twamukoowa. Kakati neewuunya abantu Abaganda abagamba nti Kyagulanyi tamanyi bya bukulembeze, tamanyi politics, tasobola kukulembera Uganda. Abo bonna beerogoza bwerogoza. Kakati ffe abasajja abanyankole abamu abategeera abali emmere yokya twasala ddala erwe ne tugamba nti okubeera n'omuntu akulembedde Uganda emyaka egikwata 40 kitegeeza ki nga omuntu omupya asomye Muganda, amanye ensi ye, amanyikiddwa ate nga ze mugagga n'okusinga mwami Museveni oyajjira mu ntebe ya Uganda. Njagala mwenda mujjukire gye buvuddeko abantu bangi nnyo abazze nga bagobwa mu bibanja byabwe n'okubeera nga amayumba gaabwe gaasendebwa. Mwenda mwalaba Nema kye yakola mu bitundu ebimu eby'entobazi, wabula nga bano bakikola nga bagenda basunsulamu nga balondamu, abamu nga babakoona, abalala nga babalekawo. Amakampuni amanene galekebwawo. Gwe nakunkunyedda omwavu omunaku kiwogosi kibula gwe asendebwa kyokka nga n'okubaliyirira wadde obadde olinawo ennyumba babagamba miliyoni 2. Kyannaku nnyo okubeera ng'omuntu mu nsi yo ofuuka emmomboze. Kaakati ng'ate abamu kubagoba abantu mu nsi Uganda, abantu bano bava sayidi emu, kyokka kisinga okubeera nga kikwasa ennaku oba ekyewuunyisa. Abantu bano bagoba abantu mu ntobazi tebabagoba mu bitundu birala wabula mu Buganda mukka, ate ng'okusingira ddala mu kibuga Kampala. Kati bwina alaga nti abantu bano baba bateeketeeke era n'okugoba abantu bano waaliwo ensonga lwaki mu Kampala mu Buganda abantu bano we bagobwa nga n'embalala gye bali mu ntobazi tewali abanyeenyaako. Kaakati nno bino byonna bannayuganda baba babiraba naye lwakusirika, wabula komuledi omu yagamba sijja kusirika. Ebigambo ebyo n'abyogerako bw'ati. Kaakati tuve mu bigambo by'omusajja no tubivaamu nkutwala butereevu oli ate omuliro omwoto gutwolekedde. Mutusomedde etteeka mu 1995 bwe mbadde muyisoma mugambye tewali muntu yenna akkirizibwa kufuna kyapa yadde okuliizinga mu lutobazi. Kyemwagala okuŋŋamba etteeka bwe mbadde muyisoma teribaddeeko ng'oggyeko gundi. Kyemwagala okuŋŋamba fakitole ya pepisi eri ku express wali emaze emyaka 3 ng'eyina ekyapa. Kaakali kuno kusaba mbadde nsaba twegatte tubayambeko abannema tugende ku lunaku lwe mugenda okumenya fakitole eri. Bwe mugimenyawo mujjene ewaffe, bwe munaagamba okusaliza bonna tujja kukkiriza mumenyewo. Tulina ebizimbe biwali sesegetuwe biiki ewagukiina ebyo byonna we muyita akakasanga we muyise temubirabye. Tusooka awo we mujjeno mu lugonjo tumenye we mwagala. Mwami Nduga n'ekusaasira bwe mubadde mweyanjula mwenna mubadde mwami Nduga yekka yeddira fumbe Muganda yekka abaddemu. Bw'oba tunuulira bonna waliwo atunuza obusungu, waliwo asimayiringa, waliwo n'anyolwa ye mwami Nduga yekka. Abantu baba bategeera. Kaakati nno ebigambo ng'omaze okubeera ng'obitegeera, omaze okubeera ng'obimanya, mukwano gwange ampuliriza. Abasajja bano buli kyolaba ekigenda mu maaso bakikola kagenderere, tolowooza nti bigwa bugwi. Era omusajja akugambye nti omuntu eyabaddemu yekka mu bantu bano abajja okusenda abantu ng'alinga Omuganda yalimu omu, wabula ng'abasigadde bonna basayidi eyeeri emmanga nga bw'otegedde. Mu nnaku ey'ekitalo abantu bano basomoka Lwera ne bajja mu Buganda okubeera nga bakijjanya n'okutuntuza n'okumalako eddembe abaana ba Nnambi. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunyonyodde nti tebigwa bugwe bipange bupanzi oba bipange bupanzi, wabula bijja nga bigereke nga basajja bano babitegeka dda. Njagala nkulage omukyalo ono MP namukolerako gye buvuddeko, amanyiddwa nga Lilian Abba. Omukyalo ono afuutuka mu bitundu by'ekiti gumu, kyokka ng'omukyalo ono ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku tabangako Muganda, teyazaalibwa mu Buganda, teyakulira mu Buganda, wabula ayinza okuba nga yasomerangayokko oba oliawo. Wabula omukyalo ono
yavayo n'ategeeza ensi naga nti kaabe lubaale kaabe Katonda oba Abaganda mwagala oba Abaganda temwagala Buganda oba mwagala oba temwagala tuteekwa okugikuba ku ttaka Buganda eteekwa okusaanawo Buganda eteekwa okusaanyizibwawo ekisinga okubeera nga kyewunyisa omuntu ow'ekitigumu lwaki abeera n'ennugu ng'eno ku Baganda kyokka nga abantu bano bonna n'ennyambala bambala ya Kiganda n'enneeyisa beeyisa ya Kiganda n'emirimu bagikolera mu Buganda kaakati ekikwewunyisa lwaki omuntu ng'ono avaayo n'atandika okubeera nga alimirira Buganda n'awandiika n'ebigambo ng'ebyo nti bateekwa okugikuba ku ttaka wabula abantu nga bano toyinza kubeera ng'obeewuunya n'abantu bennyininyini abali emmengo abali wa Ssaabasajja Kabaka beeyawo emirimu ba Charles Peter Mayiga n'abalala bangi bafumbekedde mu Buganda Land Board be bamu ku bantu ate okusinziira ku bigambo by'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata yagamba nti abagenda okusuula Buganda Baganda bennyininyini abawedde emirimu so nga si Baganda ababeera e Kyaggwe ababeera e Butambala ababeera e Rakai wabula bali Mmengo yennyininyini era nga abantu bano Ssaabasajja Kabaka yennyininyini yabapointinga abamu n'abawa emirimu bennyininyini abafere abawedde emirimu kaakati nno bw'omusajja bweyayogera ebigambo ebyo gwolowooza yali ategeezaane kaakati nno oba omaze okumanya nti ab'Emmengo be bagenda okuba Buganda ekigwo kaakati wulira omukyalo ono yawamattuka eri nga talina na muntu amusoozezza n'aga nti Buganda oba mwagala oba temwagala eteekwa okuba ekigwo ku ttaka Sadida n'enkoona enywe mbeera mbagamba buli kintu ekyetaagisibwa okutereka nga kiriraga abaana baffe n'abaana b'abaana baffe biki ebyaliwo mu mulembe guno kitereke abamu mubitwala ng'ebyokubalaata abala mubitwala ng'eby'omusaagiriro naye ebintu bino biribuulira abaana baffe biki ebyaliwo tereka kati omukyala oyo gwe mulaba mukyala wa NRM era mubaka mu Paalamenti ya Uganda yagenda ku Twitter ye ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda 2022 n'agamba Buganda must fall olwaleero giweze emyaka 2 just wabulayo ssaawa busaawa okutuuka we yakitayipingira n'akipositinga okiwulidde tereka buli kimu ky'olaba ekiyinza okujja okulaga abaana baffe obukyayi abantu bano bebatuyinako buli kimu kye batukola kye batuyinako kuba twabaagala kuba omukyala oyo mukyala wa NRM tetuyina buzibu twabawagira buli kimu naye obukyayi bwe balina ku Buganda tetumanyi bukyayi bwaki Buganda must fall kati mwabale abavuma abantu lokwa balina kye boogeddeko ekiruma bannansi gwe nojja n'ovuma abantu lokwa bakusasula nammwe mukome ffe tulina omutima gw'ensi yaffe twagala ensi yaffe ate tulina ensonga lwaki tubikola yawandika ku Twitter ye nti Buganda must fall okuva emyaka 2 olwaleero giweze emyaka 2 Buganda omanyi byeyiseemu ndowooza yandibadde akubuulira yandibadde Semakookero ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale kaakati nno ng'omaze okuwulira abalyoolyomi abantu bano ab'enkwe abatayagaliza Buganda wadde nga Buganda yeebaleze okuva ku A mpaka ku Z kaakati ebigambo bino byonna ng'omaze okubeera ng'obiwulira njagala nnyo mukwano gwange otegeere ebigambo bino nti okubyogera oluusi tetuba mu lubalaato tetuba mu kusaaga waliwo ekigambo mwenna kye muzze nga muwulira naye nga temukitegeera ekiyitibwa akabano kaakati abantu babuuza akabano kye kiki kaakati olunaku olwaleero njagala oneegatteko butereevu tukkirire butereevu tukunnyonnyole akabano kye kiki akabano kye kiki kubanga abantu bonna bagamba abamu balowooza nti akabano be Banyarwanda abali mu Uganda nedda si buli Munyarwanda si buli mugwira nti agwa mu gurupu eyo ey'akabano wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu kabano n'okubeera nga nkakunnyonnyola njagala nnyo mukwano gwange omanye nti mwenna abatugoberera tusiima nnyo abasinzira e Bulaaya abasinzira mawanga g'Abawarabu abasinzira mu Africa abasinzira mu Australia mwebale nnyo mwebale ddala mu bitundu ebya Asia mbasiima nnyo abali mu ggwanga erya America n'abali mu ggwanga mukwano gwange mpuliriza mu Europe mwenna
mwebale kubeera nga mutugobera omukyala Emily omukyala Maidwa nga Mari ate gwe mutumiddemuko akensuso webale nnyo bali ddala kubeera nga mukwano gwange otambula n'embeera nga bweri kakati mikwano gyange bali mu America mbatumiddeko nnyo omulongo waswa omulutansozi yatuteekamuko ku nsimbi ne tubeera nga mukwano gwange tukutuusako waka ngono nawe osobole okubeera nga omutegeera kakati nno akabano njagala nnyo kimanyi nti kigambo kabano ampuliriza kikwata mu bantu abamanyikiddwa nga Abanyarwanda wabula si buli munnalwanda wuliriza si buli munnalwanda nti agwa mu gurupu eyo emanyikiddwa nga akabano gurupu kakati nno ensonga eno njaga tugitegere bulungi nnyo era kyova olaba nti Abanyarwanda bangi nnyo mu ggwanga Uganda bangi batulugunyiziddwa bangi bagobeddwa ku bibanja bangi bagobeddwa ku ttaka bangi n'amayumba gaabwe bagasenda dda era nga bangi muno mu Uganda kabeera Banyankole nga tebalina nawe bayige kaluba nga basajja battu nabo balinga momboze mu nsi yaabwe kakati nno ntegeeza abasajja Banyankole nga baafuuka emmomboze mu nsi yaabwe wabula kati njagala neegatteko butereevu tukirye mu katambi kano okawulirize n'enkizo n'obwongo bwonna bwonna otegeera akabano kye kiki abasajja kabeera boogerako enkya n'eggulu. Mbalamusiza Bannayuganda nange wendi mukwano gwange mbuuziza ekibuuzo era kankuddemu ansa kubanga n'abalala bayinza okuba nga beetaaga okumanya akabano kitegeeza ki kyova olaba mpitidde wano ku mukutu. Akabano wuliriza bulungi akabano ye gurupu y'Abanyarwanda abawangalira mu Uganda era bano ng'ekigendererwa kyabwe kwe kuwamba n'okwediza ensi yaffe Uganda n'ebigirimu byonna. Bano bali mu gurupu y'akabano bali bwe bati bali mu zi families zaabwe katugambe buli family beemanyi beewandiisa family ya gundi eri namba bweti family ya gundi eri namba bweti naye nga family z'Abanyarwanda bokka. Bano beesoma era bagamba bamalirivu bwe kubaako kye beetaaga toyinza balemesa toyinza bayimiriza balina ssente balina amaanyi balina obuyinza kubanga Museveni yabakulira oyo alemedde mu ntebe y'eggwanga yakulira bana bali mu gurupu y'akabano. Bakikola batya era ebigendererwa byabwe biriwa okwediza ensi yaffe Uganda bakikola bwe bati kye basinga okwagala ly'ettaka kyova olaba ekiwamba bantu ekiwamba ttaka kyeyongedde mu Uganda kubanga balowooza bwe bafuna ettaka awo kwe basinziira ne batandika kukola effujo erya buli kika ku Munnayuganda. Kati bano bali mu gurupu y'akabano Abanyarwanda abali mu gurupu y'akabano batemu baweereza bantu butwa bagaba butwa era bwe baba nga beetaaga ettaka lyo bakutuukirira ne bagamba gundi ng'oli Munnayuganda bakutuukirira ne bagamba tuguze ettaka bw'ogaana ekiba kiddako kukutta beba bali mu gurupu y'akabano bagamba ffe toyinza tulemesa bwe kiba kyetaagisa okufa ofa. Kati bwe bagezaako kukuwa ssente mu ttaka lyo n'ogaana ekiba kiddako kuba kufa. Eyo point ndowooza mugitegedde bulungi. N'ekirala bagenda nnyo ku nnyimbe omuntu katugambe Omunnayuganda ofiiriddwa bagenda eyo mu lumbe ne balaba ani omusika ne bamukuba ebifaananyi kati ne bagamba kale oyo yasigaddewo kati ne batuukirira omusika ne bagamba gundi ettaka eryo tulyetaaga. Kati omusika olw'okuba yali in control bw'agamba ettaka bw'aliguza bamuwa ssente. Kati mu kumuwa ssente basala magezi bamuwa ssente ne bamugulako ettaka naye ettaka ne baagala bakole ki kati ne baddamu ne bamuyita emabega ssente ne baagala bazimubbeko oba obulamu ne buvaawo. Okiraba kati gwe omaze kutunda ettaka ne bakomawo ne ssente ne bazikuggyako. Okiraba be baba bali mu gurupu y'akabano.
kati bw'ogaana kutunda ettaka ekiba kitegeeza ogenda kufa. So ekiwamba ttaka mulaba kyeyongedde mu Uganda, naye nga bakikola baani? Balina akakwate ku gavumenti. Gavumenti terina kyeyinza bakola. Okiraba? Gavumenti bagendawo ne babalimbalimba, naye gavumenti ya Museveni teyinza kukola kintu kyonna bana bali mu gurupu ya Kabano. Mukiraba? Strategy endala bakozesa eriwa bwe baba nga beetaaga ebintu byo, katugambe oli musajja, bakutega abakazi, bakutega omukazi, bakutega ekiwoojolo. Kati bwe bakutega omukazi bayinza okugamba ayinza okuba omukazi ow'olunaku lumu. Katugambe mwaba abasajja abendaguza mwe abasajja abatagwayo abaagala kulya wano. Kati bwe bamanya nti oli bwoti bakutega omukazi, gwe n'ogenda mulooje n'omukazi, eyo omukazi gyagenda okukuweera obutwa, either nga mugenze outing, omukazi n'akuwa obutwa mu kyokunywa oba mu kyokulya, ne mugenda mulooji kwebaka, gwe n'osigala mulooji ng'ofiiridde eyo. Maraya y'omunyarwanda yo neekola ki? Neebulako neegenda. Kitegeera? Maraya ng'emaze okukuwa obutwa neekuleka mulooji ng'ofiiridde eyo, yo neetambulamu neegenda. Kati engeri endala gye bayinza okutega ekiwoojolo ky'omukazi, bakutega omukazi, gwe n'ogamba omukazi gundi mwagadde nga munyarwanda. Kaakati nno nkakasa omaze okutegeera ekigambo ekiyitibwa akabano oba akabano gurupu ey'abantu. So si buli muntu oba si buli munalwanda gw'olaba mu ggwanga Uganda nti ali mu kabano gurupu, wabula waliwo gurupu y'abantu abamu nga bw'owulidde, era nga bano beerigyestalinga n'okwerigyestalinga, era nga bano balina n'ennamba, era nga bano ekigendererwa kyabwe kirala nnyo, kubeera nga beekuumira mu buyinza, kubeera nga batwala amataka g'abantu, kubeera nga beegaggawaza n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, babeere nga be bali ku toopu buli lunaku olukya ku nsi kuno nga beekumidde mu ggwanga Uganda, naye nga be bali ku toopu. Kaakati nno omusajja Charles Peter Mayiga, ono nga ye Katikkiro ow'Emmengo, omusajja Frank Gachumba okuvayo n'amwetondera, wabaddewo ensonga enkulu, era ng'ebigambo bino osobola okubeera nga mukwano gwange obiwulira bulungi nnyo, osobola okubeera nga obitegeera. Lwaki bino byazze bwe biti? Omusajja ono Gachumba okuvaayo yeetondere Mayiga, era lwaki Mayiga yakkiriza butereevu naga nti nkusonyiye. Kaakati abantu bano bonna gye bova ne gye budda babadde bakolera mwami Museveni, wabula ng'abantu bano nga bwe nakunyidde mu katambi kaffe akayise nti baali beeyawulamu bo nga bo, ne bagamba tubeere nga abakubagana, bwe tulituuka eyo mu maaso tusobole okubeera nga tukwatagana. Kaakati ekintu kyaffe twongere okukivuga. Bano abadde balowooza nti twayawukana, kaakati ate nze nga maze okufuna abawagizi abange, nga naawe ofunye gurupu y'abawagizi eyo. Kaakati bwe tunadde bano tukwatagana, abantu bano tujja kubeera nga bonna bonna tubafunye tubateeke mu mugendo gumu, nga abawagira nze abawagira naawe bonna bafuuse baffe, nga tubaawudde ku musajja mwami Kyagulanyi. Kaakati nno bino bonna okugenda mu maaso okukolebwa, bano abasajja baagala gatta maanyi, balowooza banaagatta amaanyi bajja kwenkana pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ekigambo ekizito ddala ekitasobokera ddala era kikafuuwe ekirayinza kubeera nga kibaayo nti Mayiga ne beegatta ne Gachumba, ne bagattako ne General Muhoozi, ne bagattako n'abantu awo abalala battakataka bakaceere, tebasobola kwenkana muntu omu bano bampuuga mawuuga mwami Kyagulanyi. Bano bonna abagatta n'abakubisa namu amaanyi gayina mu bantu wansi ku gurawundi. Kaakati bano kyovola nga basala entotto, n'okubeera nga bamukijjanya, n'okubeera nga bamwogerako ebikikinike, n'okubeera nga bamuwaayiriza, n'okumwogerako ebya saakalimba, nga baagala bamukyayise ensi, kubanga ono yazimba erinnya lye, ng'ate erinnya lye alizimbye mu makubo matuufu, okuva mu buto oba okuva mu ghetto, n'abeera ng'ate atuuse ku mmeeza ey'abalangira. Kaakati bano tebakisuubira, tebaalowooza nti omuntu ng'ono okuva mu ghetto asobola okujja n'aliyo abasajja bano bamwambala mataayi, bamwambala masuuti, bamwambala bugato bukuba eddagala. Kaakati ensi bwe yamwaniriza n'emutegera engalo bw'etyo ebibatu bye, n'abeera nga mukwano gwange bamusembeza, abasajja bano kyabaluma nnyo, kubanga baalowoozanga nti mwami Museveni bakola omulimu gwe perfectly, tewali muntu ayinza kubeera nga abali
kubalemesa yadde okubalabisa yadde okubeekiika wabula Mwami Kyagulanyi bwe yajja bano bonna abalabisizza ensi ne bategeera kakati nno bwino wuuno lwaki Mpuuga lwaki Gashumba yasinkanye Mayiga ne babeera nga bali konsayiringa oba ne baddiŋŋana. Alright, Frank Gashumba agenze e Bulange akomyewo mu Zanganda ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Era Frank Gashumba ne yeetondera Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Omanyize sijja kubirira. Tetukyakubirira, we shall be open. Ekisooka kya byonna Frank Gashumba muki. Frank Gashumba munnabyabufuzi. Oyo propagandist, political propagandist. Fenna tumanyi wajja akubira akadingidi. Era fenna tumanyi essaawa zakati omulabe we yaani. Kakadde ekyo tukiveeko. Ekibuuzo kiri nti kiki ekyatanula Frank Gashumba okuvuma Katikkiro? Era kiki ekyatuukawo alyoka ayambalire Katikkiro? Ekyo tukimaze. Nakugamba nnyo event season we ziba zituuseewo sooka otunulire nga obudde kye tuyita timing. Ebyobufuzi bitambulira ku timing. Kyova olaba oluusi olumu oleeta ensonga ng'eyinza okuba ntuufu naye ne bakugamba akaseera tekabadde katuufu, akaseera kabadde kakyamu. Kati olwaleero njagala ggwe amanyi Frank Gashumba era amutegeera obulungi otunulire n'akafaananyi ako iddala gwe muli mu mutima gwo weebuuze ddala Frank Gashumba abadde azze kwetonda oba balina kye babikkirira, balina ki blanket kikateni kye bateekawo eri bannansi eri Abaganda. Okategedde nkuzaayo ku timing 2026 asembedde guno omwaka guweddeko tuyingira 2025 ensiitaano y'ebyobufuzi okwekonjera okwerumba okweyogerera ebisongovu be baana baliwo mu mwaka gwe tuyingira. Now olwaleero njagala weebuuze nnyo obugambe naye ddala Frank Gashumba eyakera ku makyera abadde alina embiranye ne Katikkiro kiki ennyo kye yeetaaga emmengo wano? Era Frank Gashumba kiki kye yeetaaga ku Mayiga? Ekyo kyataasobola kulaba luli. Kati nno kankubuulire era tereera ntende. Njagala okubuuza ekibuuzo. Olwaleero mu ggwanga lya Uganda njagala okwata radio stations ne TV stations weebuuze bw'obanga oli ewaka obujjaddemu ng'oyagala okuwulira ku programu y'ebyobufuzi akawungeezi ku ssaawa ng'emu ssaawa 2 otega radio ki? Era otega TV ki? Ekyo bwe kiggwa olwaleero tula weebuuze political shows zitulina ku maradio ne ku TV ziriwo eziri famous. Era radio ki? Automatically ojja kwesanga ng'olina Chabasa, ng'olina BBS. Frank Gashumba olwaleero weebuuze programs ez'ebyobufuzi abadde azikolera ku TV ki na radio ki? Kubanga ye kwa survivinga eri machine, propagandist machine, eriwo ku employing wa kukola ogwo mulimu eriwo experienced mu sector eyo era ekikubira ddala bulungi ate enkalu ekutunula mu maaso n'obulimba n'ebukubirawo ku mmeeza n'ebukaliramu. Kati abadde nga ku Radio 4. Radio 4 erina coverage yenkana ki era etuuka wa? Osobola okukwata Radio 4 n'ogigeregeranya ne Chabasa. Bw'odda ku BBS Terefayina olwaleero ng'obadde okyaza bamukaako, okyaza bamunyagwa wagattako munyagwa, okyaza bamabike Abedi Bwanika, balulume bayiga, ogasseeko Mpuuga, kakati obadde weetaagamu emmundu endala emmenye guwamma awo Kyagulanyi alyoka akiwulire ne NUP mumulyoke mumutunuzeemu omuzinga. Kakati ndi wano okutegeeza nti bino byonna Frank Gashumba afuniramu wa Frank Gashumba komawo
ku mpewo za Kyabassa ne BBS Terefayina emmundu esekae. Kubuuziza omulabe wa Frank Gashumbani era mukama wa Frank Gashumbani. Frank Gashumba olwaleero alya ku propaganda. Wataba ku TV, wataba ku radio tagenda kuyingiza. Kakati yeetaaga platform. Wagenda okusinziira alyoka akasuke. Iyo squad. Iyi squad egenda kutunula wa Kyagulanyi. Kakati Frank Gashumba aweereddwa omwaganya kyeyinza okuyita platform alumbe Kyagulanyi direct ne propaganda ne malisi yenna ku NUP ngayita ku BBS Terefayina ngayita ne ku Kyabassa. Ekyo video eno ulikomawo ngamba nti nuwa mutu wakyogera lindako mu mwezi gw'okutaano omwaka ogujja n'ogw'omukaaga bwe mutalabe Frank Gashumba ku mpewo za Kyabassa ne BBS Terefayina bepo ne kyaliwe. Oh no yalunda embwa nezaala ente mivule basajja mivule. Yeto, that's all, no logic. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno omusajja amanyiddwa nga Mulongo Waswa mbeera mbagamba enkya n'eggulo tokaaba nnaku todaagana bizibu. Omusajja oyo ye lumala nnyoso mu mbeera eyo ebyekuzitoweredde. Mukwano gwange gwe ampuliriza kakati nno njagala nnyo okimanye ebigambo bino ng'omaze okwera ng'obiwulira era ng'obitegedde kakati nno era njagala okimanye ndi gye buva ne gye bulaga abantu bangi abayingira struggle naye nga balina ensonga zaabwe za kufunamu ssente wabula bino bina nga tunabakwera nga tubituukako. Njagala nnyo ojjukire nti General Idi Amin Dada yali musajja mbaggu mu ggwanga Uganda era ebintu bye yakola biyitirivu nnyo biyinza obutaddibwamu mu myaka n'ebisiibo omusajja ono bye yakola. Ekisooka omusajja ono yagaana okubba ensimbi ey'omuwu omusolo ye ng'omuntu era ne we yafiira ku bukulembeze teyalekawo yadde kizimbe kigambe nti kino kya General Idi Amin Dada wabula nga bye yakolera Uganda biyitirivu tomooni era nawe bw'ovaayo nti obibale tosobola kubeera nga mukwano gwange obimaliriza. Kakati nno ekyongo kitadde ku mabbali omusajja ono mu kabinenti ye yagaanamu obulyake obulabbayi era ono yalwana nnyo buli munnayuganda abeere ng'alina essente abeere nga mugagga abeere ng'awulira nti mu nsi ye yeeyagaliramu era ono yagoba n'abayindi mu ggwanga Uganda bizinensi zaabwe n'azizaamu bannayuganda abawedde emirimu. Kakati nno ebigambo bingi ebizenga bimwogerako ebibi wabula alina sayidi entuufu alina sayidi ennungi gye njagala owulire katono nnyo ate nkomye omukwano gwange mpuliriza tufundike n'akatambi akagenda okusembayo enkwezenge abali olyome bonna ogenda kubeera ng'obawulira era omanye lwaki ojja mu struggle ate nga towagira Mwami Kyagulanyi obanga towagira nkyukakyuka. Coffee marketing body amini yagizimba awo nga coffee processing mwebuma buno East Mengo Cooperative Society bani banyakole kwetana na group ubugisi growers bani nga bwe bamala okusunsula emwanyi ziri ne bazikola mukase nga bamuleeta awo okumuddamu okumuprocessinga ng'emwanyi ezimu zifulumaawo nga zikaawa awedde okwalinga ne kaawa kawoomera. Nalabe bagambye bagenda zimba plant beekyo yawa oba bagambye namanga kati ati lwaki ozimbe nzimbe nga yaliwo n'ogijjawo oba okoze liki? It's like nga babona mami yagambye bagenda kola coffee processing plant mu Uganda. Kakati nkugamba kino Coffee Marketing Board mu Uganda twagifuna mu 1900 yali 1974 we yaggwera we bagimalira nga mu Africa ziri mwezi emwe eri Senegal ngate yafe yesinge ye Senegal kubange buli kintu buli kyetagisa kyonna kumumwanyo okubanga efuluma nnungi kyali kikolerwawo era Coffee Marketing Board yali yakozesa abakozi emitwalo egi
5 mu shift zone naye abantu bo betulaba eyo nga tebanyumya bintu bino byonyumya abantu bemulaba bonna abasinga abamu bajja mu lutalo lwa 79 abalala bajja mu lutalo lwa 86 abamu bajja kulonda tebaddayo abamu bajja kukola nze naye ate kati nzo nanyumisa ebintu wenzaliddwa gwa azobuzi gwe bagambe ndize nava mayiro 10 oba 2 naye ebyo abantu abamu batyo binyumya naddala singa abeera nga ali mu office nga yemu ku bizonoonye oba okitegera kyeŋŋamba singa obeera mu office eyonoonye ekintu ekyo ovumirira ekintu ekyo nze bino mpulira bipya nanti era toni wa myaka gya coffee marketing board nga ekola ekintu kimu ku processinga mwanye ezireeteddwa singa ND ebyekola ate ND eterina byuma nga kuba yerina buno bwebbali mpozi naye gundi CCNDA bagita CDA Coffee Development Authority yo singa kati kyekola yerina ekyuma kiri natusobola okuprocessingira wano kawa yafulumanga wa mutindo ng'agenda bweru ng'awedde ne tutandika twali tuvuganya na Nescafe nga gwe tukonta naye lwafe twalina kawa kawoomera nga gwe tukola nga tuvuganya ne Nescafe nga tuvuganya ne Milo Venus Milo nga betuvuganya nabo nga coffee efulumye mwanyi ngezitwala nga nsibe bulungi parking bulungi nga nawo bazikwagazisa olwo naye ate nga bukuzitwala tebabalaga wa buli muntu atwale Uganda Cooperative Transport Union nga yezitwala wali ekawempe eyo nayo kati namwe mulimu maje wali ekawempe nga kuroko Uganda Cooperative Central Union Uganda Cooperative Transport Union we yali kakati nno omusajja nga bwasunsudde ensonga ebintu bingi nnyo oba oliawo byotamanyi naye ng'omusajja ono ye yabikola kakati nga bingi byasaanawo dda abasajja nga babisaanyaawo okwagala okutatana erinnya lye nga tebaagala bannayuganda basigale nga bamusuusuuta n'okubeera nga bamupulezinga olw'ebyo omusajja bye yakolera ensi kakati nno mukwano gwange mpuliriza njaga nnyo neegatteko tweyongereyo tulabe abantu abazze mu struggle abayitirivu ennyo wabula ng'ekibaleeseemu kukola sente na kubeera nga mukwano gwange oba oliawo beegaggawaza wabula bino byonna ffe tetwandibifuddeko abali mu struggle wabula bw'ova mu struggle noga nti struggle ogivuddemu kaakati bw'ogivaamu totawaana ate kulumba buli lwobeera mu struggle n'ogivaamu ate n'olumba abali mu struggle kaakati olwofe oba otanudde era naffe tuba tujja kwambalira butereevu nnyo bw'obeera ng'oli mu struggle n'ogivaamu ate n'olumba pulezidenti waffe kati nga bw'olaba abasajja bampuuga batwakagabo bajemerwanga tetuyinza kubaleka bwe batyo bagende nga batayayanga embuzi eyasizza ekibya kyova olaba nga naffe tubaddiza omuliro kakati nno njagala oli ebigambo bino oba oli awo naawe ojja kakasa lwaki avudde mu struggle tuba tetukyakwetaaga tetuba tetukubanja buli omuntu lwasalawo okwogera ennyo ebingi otuuka n'okola kino oyogera n'ebyama bye bitandiyogere munaye nno nze kankubuulire ebiseera ebisinga bwe mba siina kyakwogera nsirika nesitabeerako na kye ŋŋamba ggwanga tetusinga okubasaba oli waddembe okulowooza ku ggwanga lyo ku bikyamu eribiririmu n'obyogerako naye tolina ddembe lyonna likukkiriza kubanga otwesonye ate n'osigala ng'otwogerako negatively ekyo tetugabaawo soli ge mazima ffe bw'oba otwesonye itsoke tetukulinaako buzibu eggwanga oliraba kati liri bulungi byobadde olabanga ebikyamu tokyasobola kubiraba itsoke obuzibu bwe tulina buli bumu kwe kutandika ate okutuyingiramu bw'oba wagira kijambiyawo ojja muwagira mu mirembe naye totuteeka mu sitooli era kasi totandika otuteeka mu sitooli buli kimu awo ekyonoonekera fe batuyita ba people power mukwano gwaffe yaba mukwano gwaffe omulabe waffe eva obeera mulabe waffe tetugaba sole mukwano wakitegere kuba ffe eggwanga nga bwe tulyagala terinnatiriira era tewaliwo muntu asobola kera ku makya n'atuvaamu n'atukakkanya tugenda kusigala tukola kye tulina okukola okulaba nga eggwanga lyaffe litereera kuba tetulina akaatukulembera so obeera waddembe okujja era obeera waddembe okugenda naye eddembe eryo liggwawo kasi totandika otutunuzaamu omumwa ensi ekunyiwa ebyo tetubyagala so olina eddembe eryo okukola byonna byowulira ng'oyagala naye totunyigaamu totwenyigaamu tokkirizibwa kutwenyigamu kyekyokka tewaliwo kirala ebirala byonna gwamanyi oba laifu zakuwemulamu wemule eggwanga oba zakweyambula mweyambule oba kwejjamu mpale mwejjemu empale
oba kwegattira ku live mu video, it's okay. Naye obuzibu nga wagambye nti munayize mbivuddemu biviire muddala twesonyiwe. Bw'oba oyogera ku bintu byammwe bye mubeeramu, it's okay. Ffe tukulinaako obuzibu. Ekisinga obukulu butatugatta mu bisambi byammwe na biboozi byammwe. Kasito okikola n'otwegattamu n'otandika tuyigamu ate simanyi ate muŋŋamba simanyi nali ate saali ate biki emmundu nga zikutunulamu naye ng'oli waddembe ogenda mu bibyo n'ogenda ne weeyagala n'okola buli kimu. Ffe tetulina buzibu. Ffe ebinnyanga bikyatukuba nga tetulina nguudo, tetulina amalwaliro, eddagala tewali, abakozi ba gavumenti sente bazibbanga bye baagala, Museveni famire ye tukinyeeko, ffe tujja kusigala twogera bye tulina okwogera n'okulwanagana nabo. Era ne outcomes tuzimanyi. Naye agenda gwoba waddembe okugeva tukulinaako naye eddembe erikuggwerako okutandika kutunyiga mu biboozi by'amalwa.